Okay, mwebale kuwuliriza radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Amanya gange nze Mbazira Tony. Of course tukyali mu budde bukungubagira muganda waffe, mukulu waffe, kyali waffe, blood Siraja Hassan Magambo eyatuva ku maaso gye buvuddeko. Siraja Hassan Magambo kati nze bonteeka wano okumwogerako nsobola okumwogerako obudde ne buziba nga ate sizze mu kyenjogera cause yali omu ku bantu abaali bakola radio, abakola style ya radio gyenjagala. Siraji Magambo nga akola ye yabeeranga ye nga bwe muwuliriza owulira Siraja Hassan Magambo ye kennyini. Amazima gali nti Siraja Hassan Magambo ng'ajjayo bulungi radio olwaleero bye ziraakinga ye nga abikuggirayo n'abikuteera ku mmeeza. Siraji Magambo yali knowledgeable mu bintu bingi eby'enjawulo ate ng'oba oli awo byemu ku mpagi ebikola munnamawulire olwaleero naddala ng'oli mu layini ey'okuvuganya ey'olwaleero. So that is Siraja Hassan Magambo bw'atyo bw'abadde. Ebbanga lye twamala nga tuli ku radio Buddu nga tukola ffe twatandika okukola naye ffe twali baana bato. Amazima yali yakuze kubanga Siraja abadde musajja mukulu nnyo okutusingako naye nga bwe mutuuka mu mbeera nti muli bakola mwenna ng'avaayo eri waggulu gy'ali n'akomawo n'akwenkana mu ntegeera mu bye mwogera bye musharinga n'ebirala ebiringa ng'ebyo. So ate Siraja oyo yali mulungi nnyo mu kwagala okusharinga ideas naddala when it comes to okuprepinga for a show nga Siraja mulungi nnyo. Twakolanga idea ya Mzee Kakumba. Siraja oluntu twabikolanga ne tubiyiyawo tutudde nga ffenna tubaluka ne tuseka. So Siraja abadde muntu mulungi nnyo mu bintu bingi nnyo lwakubanga bw'omanyi ebintu byaffe wano mu Uganda. Nti oluusi omala kugenda omugaso gwo n'amaanyi go ne galyoka gavaayo ne geeyerula naye nga Siraja Hassan Magambo. So Mukama Katonda amusaasire byamusobako naye nga abadde musajja muyiiya nnyo, abadde musajja w'amaanyi nnyo. Siraja Hassan Magambo ze natandika omuwulira ku radio Buddu nga situnnaba kujja ku radio Buddu kutandika kukola cause nze ku radio Buddu najja mu October 2009, 2009. 2009 I was 22 years, nali mulenzi muto. Siraja ne tubasangawo ng'olredde twabawulira dda kuba Siraja natandika omuwulira nga nkyasoma. Naye Siraja Magambo nga bw'omuwa obulungi obudde n'omuwuliriza nga liba ssomero lya bwereere ng'osoma n'oyiga ebintu bingi nnyo. Era nze nayiga ebintu bingi nnyo ku program Kalimagezi. Abasinga kati abawuliriza radio Buddu kati Kalimagezi mugisanze ya ku Sunday ku makya ssaawa 4 ssaawa 5 6. Naye by then yagikolanga n'omwami bamuyitanga Christopher Kiwanuka yabeerangawo lwaggulu kawungeezi ku Sunday. Naye nze ng'okugenda kusomera enkeera ku Monday nga mba nina ebintu bingi bye mmanyi bye batasomesanga nako naye nga mbimanyi just because natwalanga obudde n'empuliriza Siraja Magambo. Siraja Magambo era nze saamuvaako mbadde nkyamuwuliriza nakati. Ndowooza ne Sunday gye yasembayo okukola yakola show n'eggwanga kwe ndi mpuliriza ne mukubira n'essimu ne twogera ne tujja ne tusisinkana ne Masaka mu tawuni. So tubadde tuwuliziganya mu ngeri nnyingi nnyo ez'enjawulo. Tubadde n'emirimu emirala luusi gye tukola egitali ku mpewo egitali gya radio nga tuwuliziganya bintu bingi cause Siraja abadde so brilliant mu bintu bingi, abadde n'amagezi mangi. So Mukama Katonda amutusaasirire naye era twongera okwebaza Katonda olw'obudde bw'amutuwaddemu n'emirimu gy'asobodde omukozesa. Siraja Magambo oyo Mukama amusaasire byamusobako. That's all I can say.